Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Yo, this is A-Pass and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Done it. A-Pass, I'm out. Saagala kukijjawo yadde kiwoomereza nti yafudde mu bwenzi. Naye taata ye yamusse. Eggwanga lyayawuddemu dda. Waliwo abagamba nti taata kye yakoze kirungi, waliwo abagamba nti nedda taata asibwe era akwatibwe. Ndabyeko baserebu ab'enjawulo bataddeyo posts nga basaba gavumenti etwale taata ate aweebwe ekibonerezo ekisingayo okubeera ekikambwe. Ekikambwe kitya? Kyesimanyi naye basabye aweebwe ekibonerezo ekisingayo okubeera ekikambwe, abalala bakole ki? Balabire ku taata. Kati tunyonyole sekita ki? Taata kye yakoze ekyokutta ekisookera ddala. Taata kye yakoze ekyokuwangabi.
yasse Wangabi munnange oba yabadde matovu taata kisookera ddala abengabi omutalekerawo bwenzi abengabi mujja fiira mu bwenzi ababaddewo ku mwami gwe nawulidde ku kyalo yagambye bagezezzaako nnyo okulaba nti bataasa taata like bajjako taata omwana like bagenza omujjayo ogukomekeredde nga balaba omwana yeesika yamukubye amabulooka n'amukuba emiggo ng'ate amusibye emikono ekikolwa kya taata kuba baga taata aludde ng'awoninga omulenzi oyo era n'amutwalako ne ku LC ekikolwa kya taata tekyalese bantu kyekimu ne maama omuvubuka muwuliddeko ng'ayogera nga ye agamba omwana wange yatutte kamuli ka Valentine okawaani munne si ekyo gye kyamugwiriddeko. So oli muzadde Maulana gwe ng'omuzadde oteesa ki ku kintu ekyo? Ekisooka mu byonna kye tulina owandiika wansi mu byonna omutwe omukulu kye tulina okuwandiika era ng'omusango weeguli taata yaviiriddeko okufa kw'omuvubuka ogwo gw'omusango weeguli ne mu ddiini weeguli omusaayi gw'omuntu tegumala gayiikibwa bwe gutyo we guba gwa kuyiika mu busiraamu tugoberera emitendera taata buli muntu kyakunnyonnyola abagamba nti abagenda ku sayidi ya taata batuufu emirundi 100 n'abagenda ku sayidi y'omwana batuufu naye batuufuko okukka wansi levels ezaawukana abantu bonna batuufu naye levels ezaawukana okusinziira ku kunnyonnyola okwange kwe ngenda okunnyonnyola ekisooka taata yabadde yeetaaga before nga byonna byonna bituukawo omusomo gw'okusala obusungu gumu omusomo gw'okukola ki gw'okusala obusungu ogwo musomo mukulu nnyo okitegedde okusala obusungu subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba ki wamma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tuli wano ku Gibbs Bridals ekisaasi ku White Horse Mall. Engoye za Nika bannange weeziri simanyi oba mu kisibo bakkiriza okuwoowa oba nedda. Ekyo kitereeze lulina kunnyonnyola abantu abamu bakikwatanga kikwate nti bagenda kuwoowa ng'ekisibo kigenda kutandika ne balinda ne kiggwa ne baddamu. Naye ekituufu kiri nti ne mu kisiibo bawoowa okuva olunaku olutandise paka olugenderera bwegiti emirimu gyonna gisigala gitambula tugamba bugambi toyingira ekisiibo ng'okyali mu bwenzi naye ne mu kisiibo bawoowa. So engoye za Nika bannaye mujje wano ate mubeere nga muzipangisa weeziri ate ku bbeeyi ddondolo musobole okubeera nga ate muva mu halaamu. Ndi ne Maulana Haidari Kasozi. Haidari oyagala bannange nze lyemmanyi kale tugende ate abo tebalimanya nti bamanyi Maulana gonna kasobera ng'oyitanze anti kati ffe tulimanyi bakaawo kadda kasangwawo tuli mu kisiibo twakitandise mashaallah alhamdulillah naye abantu batuprovokinga mu kisiibo ffe abaasiibye batya ne bagamba tetukkirizibwa nti omuntu wajja nansanga wano kati nansima engolo nina gamba bugambi alhamdulillah wagamba walekerawo entalo nasiibye ojo oyagala kuddayo ku zibeeda bya ntalo badde nkunyumizaamu nange ngeri agala omuddiza engolo ngaaga wasiibye kati nze bwe mba nasiibye nsigalaawo n'engolo eyo ng'ensiiwa nzikakkane bukakkanyi mugambe nkulindemu nga kiwedde Kasuku alina kyakola ajja n'emmere kati ye kyabadde takola luli ng'ate yasiibye tasiiba era n'agamba dyako nonga nasiibye badde neerabidde bambi oguba muzannyo naye kati bano abatuprovokinga nga bwakuvuma bwagamba ate wasiibye tonziramu. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Kituufu manyi ebijja bitubaako mu nsi
mindset yaffe tulina ogitegeeza nti byaliwokko. Omuntu okuprovokinga n'emabega byajjawo. Waliwo entalo nnyingi nnyo mu busiraamu zaalwanibwa mu mwezi gwa Ramadhan. Zaalwanibwa mu mwezi gwa Ramadhan. Omubaka n'awangula era n'agenda n'azirwana nga bo baali balowooza nti Muhammad tajja lwana mu kisiibo. Akati mu kyokoozi kasita baakoze eki? Baasiibye. Ne baalwana nga Allah yabakkiriza okulwana. Okukuuma emirembe ng'omuntu yasiibye tugamba nti yeewale. Ye kennyini yeewale okubeera nga omuntu amukyokooza. Okitegedde? Ono asobola okujja nga kyakuzannyirikiriza n'akukyokooza, nja kukuba engolo, nja kusima engolo. Waba takuhaminza osobola omuleka. Naye waba wagenze ewala you react also. React also. Oli wataveera akukuba empi. Ndaba wasiibye talina kyojja kunkola. Olina okwedifendinga. Olina okwedifendinga si kubeera ng'oli bwotyo. Musiraamu essaawa yonna alina kuba kawiiyo nga w'amaanyi. Nga tayisibwa mu maaso. Tojolongebwa, toyisibwa mu maaso. Ekitiibwa kyo kirina okusigalawo ng'omusiraamu. Kati omusiraamu wuyo omukyala weebikedde. Kati ng'oli aveeri ng'agamba Shamimu ndaba yasiibye ng'atandika kweripira kakaayako. Tutera okuyita mu ttawuni. Haja timusiiba n'akusikaasika bw'akusika kabina bw'akusika ku mugongo. Tetugamba bwe tutyo. Omuntu tugamba emirundi 3 mugambe nno nze gw'oliko nasiibye. Bw'ata kitegedde ddamu ekimugambe nasiibye inni swa'im. Oddemu ekimugambe ogwokuna awo tukyusa. Njogera ekyukamu. Kuba kati challenge tulina oluusi tusomesa obusiraamu naye nga ku ground tulina kirala. Ku ground tulina kirala. Omuntu ajja n'akumanyiira. Okimanyi kati waliyo abayingira amaka g'abantu nga tugeze ayenda ku muka gundi n'asalawo amwendekeera mu kisiibo. Talina kyajja kunkola kamwende ne waatukwata mu kisiibo ajja kunsonyiwa. Musiraamu ajja kutta. Ajja kutta ate mutandike kuwoza birala. So tulina abaana ab'obuwala bafumbirwa abasajja batali basiraamu. Ekisiibo kyayingiddewo. Abeera n'omwami we. Babadde bamuwasa. Babeera bonna. Si bawoowe. N'omusajja si musiraamu. Waliwo abatuuka n'agamba nazzeeko ewaffe mu kisiibo kino nja kudda nga kiwedde. Waliwo agamba omusajja ansiibirako. Ani amusiibirako? Obbaawe. Atali musiraamu. Waliwo abantu abagamba nti kankusiibireko. Omwana ono alina omusajja ono atali musiraamu ng'ate ye asiiba. Aba alamulwa atya? Ali mu bwenzi. Kyekisooka. Byonna ebiri ku bwenzi era bye bimulamulako. Kati enjala emulumira bwereere? Enjala eyinza obutamulumira bwereere okusinziira ku kyabaaliko. Naye empagi ezimu ezikola obukkiriza bw'aba yazireka. Gwosobola okugamba nti kansigale nga njeemera Allah naye ng'ebirala mbikola. Allah wakisanya asobola obutabisazaamu. Osobola osiiba Allah n'asigala ng'akibala yadde nga kibaamu obukendeevu. Nti mu kukkiriza Allah yayagala omukkirize yenna okole n'ebyo bye yalagira n'omubaka we bye yakola ki? Bye yalagira. Kati bw'obadde mu bwenzi ekisooka teriyo muwalimu awoowa mwami atali musiraamu na mukyala musiraamu. Ne kisigala nga kituufu yadde nga kikolebwa. Yes, kikolebwa ddala. Nga bwe tugamba wali teri yeesinzibwa mutuufu w'okusinzibwa okuggyako Allah. Kikolebwa waliyo ababawoowa oli n'abuzaabuza n'agamba gwe Peterson jangu ewaka obagambe gwe Muhammad oba gwe Ahmada. Ne bamuyigiriza salaamu. Ne bamuyigiriza n'asalamuka ennaku 2 oba 3 oba wiiki. Okitegedde? Tajjuza ddempa y'obusiraamu n'okusaala tasaala tubalabye bangi nnyo. Okitegera? Naye asiramuse lwa kino. Lwa mukolo. Asiramuse lwa mukolo. Abo tubagamba nti omuntu asiramuse olw'emikolo oba oli mu katyabaga. Oba oli mu katyabaga yadde babawooye olw'emikolo kiyinza okufa. Kiyinza okunalifayinga obufumbo mu maaso eyo singa omwami atuuka ekiseera n'ava mu busiraamu. Kati ng'amazima gatandise. Ng'amazima gatandise nasiramuka lwa mikolo kuba twetaaga nniya.
Obusiraamu butandika na nniya nti nze mbadde Jumba kati njagala kusiramuka nzikiriza mu Allah omu ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu we era muki era mubaka we n'osiramuka nsiramuse nga nkakasiza ddala ku mutima gwange tewali nsonga yonna ensiramusizza ngenda sinza Allah atya naye ono olaba nti asiramusirwa mukyala so tugamba nti omuntu yenna eyeefumbiza mu Luganda kitakwefumbiza ew'omusajja nga si musiraamu aba akyali mu bwenzi lwakuba nti ekyawukana ayenda n'omuntu atali musiraamu naye atabamu balowooza nti waabeera n'omusiraamu ate waliwo agamba nti nze bba wange ye Rashidi naye tebaatuwoowa nga nabo basiraamu era muli mu bwenzi kati bo bakola batya ate abo jjukira Rashidi alina osiiba Rahma alina osiiba okwanguyiriza kuli kumu mupapirize nnyo ntuukirire abaali balina ku mwana ono obuvunaanyizibwa babawoowe okuwoowa kuno kikulu nnyo nti ndagaano Allah bwe yali ayogera mu Qur'ani yagamba nti mu kufumbirigana kuno waliwo endagaano gye mukola aqdu nika okusiba ekifundikwa ky'obufumbo kuliko endagaano gye mukola kyova waliwo n'abajulizi kireeta abajulizi baneeno n'abajulizi baneeno taata waali abazadde we bali naawe oleesa baki bano abajulizi bajulire ku ndagaano eno gye mukoze ey'obufumbo bwe bukulu bwayo era Allah watandikira obbasasula empeera kyayagala naye imagine mutandikidde awo twesanze mu kkubo Shamimu oli otya how are you bannaye otunda wano ennyaanya ontundira bulungi nnyo oli mufumbo siri mufumbo bannaye olabye otetandisa obeera ffenna mwaka wiiki emu wiikisi bbiri you can move in nga tandika beera bwennawo obubwenzi okubumenyawo Rashid asobola okukeera ku makya n'agamba tufuneyo wakadde konna nkuyogera amahare nkuwoowe tufune abajulizi tufune n'abawalimu twogere ntaatawo ekyo kyokka kisobola okusooka ne kivaawo mu ddiiro ne kiva mu ddiiro nogera n'abakadde bagaa nti taata wa Shamim katusooke tumuwoowe emikolo emirala tudigikola olulala ekyo ne kivaawo Obusirambu bwakubiriza nnyo ekisinga obwangu obulungi oli asobola okuba nga yasaba amahale ga mitwalo 3 oli yasobola okuba yasaba miliyoni 3 miliyoni 3 so mugamba waayi kankuweeko 10 ku mahale basooke batuwoowe eri endagaano esooke ewandiikibwe mu bitabo bubeereyo manyi mu bitongole wano ebisinga tubikola nti omuntu oba oyagala ekintu kitegeerekeke oba oyagala kiwandiisa prior nga tekinnatuukawo kibalaga nti oba oyagala emirimu mu gavumenti beera arawundi oba oyagala okubeera member wa parliament gendako mu parliament oleme gendayo nga mpya nnyo okitegedde genda ewa Allah weewandiise ogende okufa ng'olina obujulizi nti Allah kituufu nali nina endagaano n'ono omukyala ate abamu tebamanyi bulungi bwa bufumbo obufumbo buneeno bwe mwefumbizaamu bwangu bwakufuluma essaawa yonna ndi waddembe okunyiiga ne ngamba Shamimu yitaawo obammwe teryammanyi tolina gw'oswalirayo ate wali yetulina na ndagaano gye twawandiika endagaano kikulu endagaano ejyawo ebintu bingi nnyo nemba omuntu nga muwulaganye ssente omuntu asobola okwegaana wampola mmeka 800 zaali 6 tukebere ku ndagaano tinze Shamimu mpoze kasozi 800 olabi obadde weegaana so mu mbeera y'emu nnina omwana ow'obuwala eyampeereza message n'aŋŋamba akola mu bbaala naye musiraamu ekisibo bwe kituuka aba awulira ayagala kusiiba naye ate omulimu gwe talina bwaguleka aba alina osigala ng'atambuza bbiya we mu bbaala n'ennyambala tebamukkiriza ekyuke kyokka ate aba ayagala okusaala n'okusiiba asiiba naye asigala bw'atyo nga bw'ayambadde ne bbiya n'asigala ng'amutambuza n'aŋŋamba afune omusango wano waliwo tukiyita kwekenneenya njagala nkyogere nga tekisooloobye ku ekyo ekiriwo islamically obusiraamu obutuufu bwennyini owa shariya
Allah subhanahu wa ta'ala gyatulagira ffe tukole busomesa ekintu nga kyekituufu naffe ne kituwa omulimu ng'abawali mu tusomesa abantu ekintu ekituufu ne tukutuuka ku ground ng'omuntu tulina mumutemeratemera ku ground nga omuntu akimanyi naye ng'akola kirala kati oyo akola mu bbaala first of all akimanyi eddiini tekikola ki tekiragira tekikiriza ekyo kya shariya kyakimanyi bulungi nnyo tekikola ki naye kyatasobola kutemaatema ddi lwakola ibaada ki ddi lwatakola ki kyalina okukola ne ki kyatalina kukola ki ne ki kyatalina kukola kituufu tusobola okugamba nti afuna omusango ekyo kimu kisooka ne kibaawo ne tumugamba giveeko ogumiikirize va kwegwa omulimu ogumiikirize Allah ajja kukuleetera swabulu n'emulema obugumiikiriza ne bukola ki n'agamba noonyeza emirimu gikoze eki awo tuzze ku ground ekyobusiraamu naye kyo kisigalayo nti ki kituufu tokkirizibwa kukola mu bbaala kati tutemaatema emirimu gy'alina okukola akemeddwa akozeeyo shaitaani emututte agenderedde bwetuba tukola eddiini emiryango gyonna togiggala tokola mazambi kuggweerayo naswabange gwe mbadde naye nga munnyonnyola okgenda kuwummula nagamba ontwala kuwummula naye nga nkyayonoona naye akimanyi akyayonoona omuntu aba akimanyi bali insaanu ala nafsihi basiira omuntu yeemanyi omuntu bwe yeebala abalamu bw'ati wallahi buli muntu yeemanyi nga nabbi wagamba nti alhalal bayin walharam bayin ekituufu kimanyiddwa n'ekifu kikola ki era omuntu bw'otamujjukiza kumulemerako nagamba saala era bw'omulemerako ennyabye yali etamwa yo waayanzijukiza eswala already akimanyi kasita gw'osaala kasita gw'osaala already akimanyi ki kibi naye gwe mujjukizeeko ky'osobodde ekitaamutamye waliwo ojjukize ne kitamwa waliwo omuntu ajja ewuwo ng'azze okukyala n'alaba mukyalawo ng'ayambadde bubi aga nze wano nkyogererawo Ibrahimu sooka ojje nze ndi musiraamu oyo mukyalawo talina kwambala bw'atyo n'ojjayo ne aya osegere nabbi ya Allah yagamba mugambe bakyala abakkiriza n'abannabbi yudhina alayhinna min jalabibihinna bayambale jiribaabu owaali mu jiribaabu kati osobola okyogera ewali bwe kitajjira naye nga kyoyogera kituufu kati ku kibuuzo ekyo ground tulina birala wallahi tulina abaana bangi abatali basiraamu abakola mu makiraabu bangi abatali basiraamu abalina amannya ag'ekisiraamu bangi nnyo ekirala nga n'okusaala basaala tuyinza obutagamba makiraabu naye ebifo ebirala gye bali tulina n'abasiraamu abakola mu bukya z'embizi nga waliwo ne restaurant ne gye mmanyi awo ekkololo omwana bambi yaweereza embizi waliwo yaŋŋamba nti seekanage olaba embizi efuna nga ye shaitaani bwe yakola ki bwe yamugamba naye nga gwe kyosigazza kumusabira lyekkubo ly'olina oyitamu alongooke kuba bino by'omunnyonnyola tebikyakola makulu amaze emyaka 2 enjala emuluma wallahi tebikola makulu kuye newomugamba gumiikiriza Allah agenda kuwa omulimu akubuuza emyaka emeka kituufu ekituufu kiri nti bw'ogumiikiriza Allah akuleetera omulimu naye waliwo situation gitubeera mu Uganda nga wallahi tewali mirimu abantu bangi omuvubuka kati aweze emyaka 3 akoze ng'aweze emyaka 3 nga mukozi akoze ku mirimu egiwere 17 bulungi nnyo bifudde abaddeko mu boda abaddeko we have been mediocre nga around tukanise buli kimu otaddeyo kino okimye ku mazzi owereza wa obadde ku mobile money atakoze ku mobile money paka wagamba kangendeko mu bwakadaama naye tugamba oyo aleekyenniya kituufu ground yeesanze nga gyakolera ye Sharifa yeesanze nga gyakolera ye Mariam yeesanze nga gyakolera ye Nadia taggalawo miryango gyonna ibaada zonna ezisigadde azikole bw'eba swala va mu bbaala genda osaale kuba ku ground ensi bweto bwekuvize bwekututte naye buli w'osaala saba Allah akuluŋŋamye ako kakulu tugambye nti okola mu bbaala siiba emisana
n'oli oli gwe twagambye yafumbira omusajja atali musiraamu tetugamba nti tosaala saala tetugamba nti tosiiba ekisibo ekyo kifu ne gwe kisanze ng'alina omukyala atali muwoowe kisegedde ojja kiwulira osiibira bwereere okola ki tugamba toggalawo jangu atilisti ng'okipulakitiisinga imaani egenda okulinnya ng'obadde okikola kisegedde imaani egenda okulinnya Allah agenda okuleeta huda Allah agenda oleeta obulungamu ng'obadde otambuddeko nga bwe kimu tewakivaako toyonoona tonywa mwenge kugamba gye bali abaana basiraamu kunywa mwenge kugamba nti nze buli kimu nkikoze shaitaani ebeeyagala kukuba kiwedde manyi bw'ovuga emmotoka neefa shooko n'otazikanika etta ebirala naye bw'ogamba nti kankanika eshooka ebirala bisobola ogaaleka sijja kufa kituufu omutima gunafuye weesanze ng'okola mu kifo ekitakunyumira naawe oba bukya ya mbizi saala omutima gwo guleme fiira ddala iva ku mbizi yo saala ova ku bwenzi bwo saala Allah agenda oleeta obulungamu wonna waali buleetera ng'eno ensigo ogirina ogamba kati kantambule bingi nnyo hadithi zijja nga tusoma nti eswala esobola okuba enfu kubanga eswala tanha anil fahishahi wal munkar era oli asobola okukubuulira eddiini n'agamba nti kati gw'osaala ki ng'ate okola mu bbaala kuba eswala Allah yagamba eziyiza omuntu okukola ebibi n'ebiki n'ebirungi mugambe ensigansigo yange Allah waalireeta obulungamu nja kwongereza kuno kuba ku gurawundi kirala ensi bwetyo weekutwaliriza yadde si kirungi kuba baseka tuze tusomesa abaana nti waliwo hadithi enkulu Abi yagamba nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlisanna ala almaidati yudaru fiha alkhamr omuntu yenna akkiriza Allah n'okutya olunaku lw'enkomerero fala yajlisanna tatuulanga ku mmeeza yudaru fiha alkhamr nga baginywerako omwenge just kutuula butuuzi ate tugamba omwana oyo nti eddiini gisome bw'osanga ayogera ku busiraamu yongera obusoma eno ensigo yeebeeremu togendera ddala eno ensigo oba butambi bw'amaseeka yadde owulira nga bukkuba manyi otusomesa bino ebintu oli seeka ageze n'asomesa kutuba wallahi ng'ali kunze oba ani yamuŋŋambyeko ekyo kyennyini kyoba oyongera gende wabaseeka b'owulira nga bakkuba ensigo eyo okuba omutima ogwo gugonde gudde eri Allah so tokakanyala manyi nafsi zino kyabiwuliriza ebyo busambo babakuba bukubi busaba bakuba bukubi genda bakube paka ekinakukwatako nnyo omwenge go keera ku makya genda mu muzikiti nnyo omwenge go kubashishawo genda mu muzikiti bakube paka omutima gwe gunaatuuka ekiseera ne gugonda Allah wali bakusaasidde n'aleeta huda obulongoofu n'abukuwa kuba yabugaba teri aligenda kukubuulira akuwe bulongoofu okuggyako Allah osobola owuliriza obutambi bw'abamaseeka n'obumalayo n'owuliza n'obw'ab'e Saudi nga ne buli kanaku owuliza Qur'ani nnamba n'otasanga bulungamu paka Allah bw'asalawo n'agamba nti kun fayakun kibeere nti ono muwadde obulungamu ne bubeera n'ogattirizaako n'edduwa tugamba omwana oyo asiibe ekisiibo nga bwe kitambula dakuwa abagirira mu bbaala era agiriireyo Allah ajja leeta obulungamu essaawa yonna taggwamu ssuubi tagamba nti nkola mu bbaala eswala nagivaako saala ne woba osaalayo emu kuba woogendera ddala shaitaani ejja kukuwamba ekwambale otandike n'okwewaanira ku banno nze nali musiraamu nze Zahara mulaba nkyasaala nti nedda mulaba nkyasiiba tosikyasiiba nabivaako ate nze nsiibulula abaasiibye nze nsiibulula abaasiibye kale n'otandika n'okyewaaniramu n'obabuuza musaala ki nsiiba ki nze akengenywako musiiba ki kati oba ogendedde ddala otandika n'okulowoozesa bano abasiiba nti oba bye baliko bya kisiru okitegere gwe nnyonnyola bagaye nti kituufu nanafuwa embeera yantwala eno naye eno embeera gye yantwala eddiini yange ngikola eddiini yo gikole sigala ng'ogikola togita makulu toggwamu ssuubi Allah musaasire baamu
bambi yampereza message eyo ningamba bambi oba kati tugenda muyamba tutya asaale asiibe so ne saddaka akole buli mulimu gwonna obulungi agukole okumanya nga ayina okugukola kati kankuye ne kano buli muntu yenna akola omulimu omulungi mu nsi eno musiraamu si musiraamu akkiriza Allah tamukkiriza akola shiriki tagikola Allah amusasulamu ekyo kyakoze obulungi bwakyo obwenkana n'ekyo kyakoze kategerekese buli muntu ali mu nsi akkiriza Allah tamukkiriza asaala tasaala akola shiriki ata abantu naye akalungi konna kakoze Allah akamusasulamu obulungi bwe obwenkanankana n'ako kakoze akalungi hata n'okutuusa ku sse Allah erigamba okutuusa omubaka okutugamba nti omuntu yenna yakola ebirungi nga tannasiramuka Allah n'amuleetera obulungamu ate Allah wakisa amusangulako bino ebibi bino ebirungi n'abibala okategedde bino ebibi abireka Allah n'abyerabira naye ebirungi byonna bye yali akola byonna babisitula bwe bati ne babimuwa kuba abadde abikola kyekisa kya Allah n'ekirala omuntu oyo ategeere waliwo abaddugavu kye tutaategeera omuntu agenda n'alongooka n'atuuka ku sseeri labanga abatali basiraamu ba Allah si ye yabatonda mu bwongo nga ye bwe kimugamba bino wammanga abimanye lubaale Allah ye yamutonda amajini empewo z'ekika abasinza lubaale abalokole bonna akina pasitaani pasita bujingo pasita sempa pasita baani bonna Allah bonna ye yabatonda ab'ennamirembe bonna n'ennamirembe eyo gizimba Allah ye yasaasira bagizimbe ne lubaga n'amasabo gonna ge bazimba Allah yasaasirira bagazimbe ate omuntu wakubuuliza ate n'asaasira abagazimba ate nga era bagazimbisa miti gye bulooka ze mazzi ge ga Allah ate nga bakontana ne Allah byayagala kati gwe ekisooka okiteeke mu mutwe nti byonna bibye okitegedde kullu man fil ardi wala fi samaa'i mbagambe nti buli kiri mu nsi n'ebiri mu ggulu byani bibye kati abazimba amasabo bagambye gundi wayolabyeko nga matiriyo bamujja ku mwezi bamujja ku nsi kale gwe kiteeke mu bwongo otambule nakyo bw'omala otambula nakyo otegeere lwaki yabitugaana twali ku interview eri nakakunnyonnyola nti bino byonna Allah yabikola wamala obikola bw'ati liyabuluwakum ayyukum ahsan amala alabe mu ani asinze emirimu emirungi ani anaaleka Allah byaganye ani anaakola byakoze eki naye nga byonna ye yabikola ki ye yabitonda n'ekirala kwe kumusinza okwo nabali balina omutima gwe bakola bali we basinza lubaale waabwe abalokole ne babeera mu bulokole bwabwe ababuddhism ne babeera mu buddhism bwabwe nga tebakkiriza Allah gwamusinza tegeera nti kya bbeeyi otherwise tewantegedde ebbeeyi yakyo singa bali tobalaba twandibadde awo nga tusinza busenogana ye abatasinza Allah mbo bandifaananye bati kyova tugamba nti ghayril maghdubi alayhim waladhdallin nteeka ku kkubo eggolokofu lyoliko ekkubo eritali lyabo abaakola ki abaabula be wateekako obusungu bwo singa tewaliyo baakola shiriki Allah be yassaako obusungu esura twandibadde aya tetugisoma ihdina sirata almustaqim tewasobola kubaawo kkubo golokofu ng'ekyamu terigiwo kati omuntu akakategeere tewasobola kuba nti ekkubo eggolokofu liirino weeriri nga tewali kyamu kitegeeza singa ekyamu teririiwo buli gy'otunula waba golokofu singa ntunula ngamba aha wano wantwale Kampala ni wano newentune mabega wange newenzire mabega wange ntuuka e Kampala kati wali mulunna nsobola okugendawo kati wali kkubo kyamu naye Allah yabiteekawo nga byonna byakubeeramu amawanga gonna nga bwe yagatonda buli gamu galina norms and cultures n'abatonda nga banjawulo Allah n'agamba nabatonda basobole okumanyagana era cultures ezo obusiraamu bugenda ne bujja ne buzisanga nga zibadde zirina byeziwa Allah okumanyagana okusinziira ku bwongo bwabwe abamanyaganira ku muti waliwo abagamba nti ffe twali tusinza muti abamanyagana baali basinza nnyanja yaabwe abaali basinza ejjinja obwongo bwabwe kye bwabuwa
paka obusiraamu bwabajja ne bagamba nti abange ye Allah kyayagala eri ejjinja temulisinza muliveeko temulisinza mu bukyamu mukyuse mudde eri kwani naye ejjinja lyo lyebasinza ate Allah yalitonda kale omusiraamu asobola okukubuuza ekibuuzo nebikusobera omusiraamu akugamba nti lwaki Allah tayokya amasabo gonna ne gaggwaawo lwaki Allah alina obuyinza lwaki ekkanisa zonna tazisuula nina eyambuuza nti ate bwemba nkola shiriki nga ate akimanyi era ndi muddiwe lwaki aba andeka ŋŋendeyo ebyo ebibuuzo bireetera omuntu okunafuwa n'akwata azamatillahi obugazi bwa Allah n'obunene bwe ne butoniwa mu bwongo bwe obunene bwa Allah si waliwo ebibuuzo bye weebuuza ne butoniwa mu bwongo bwo kyakulabirako nali mpa omuntu edduwa ne mugamba nti gwoba osaba Allah oyinza obutasaba bingi mugambe nti Allah bwebaba nga bandoga kituufu nga bandoga gwobawo amaanyi bandoge nemuga nti Allah nebyo bebandogesa era gwe wabitonda Allah oli munene okusinga ensi eno kwe tuli osinga Uganda osinga East Africa osinga Africa obunene Allah tekisobola kuba nti ekizibu ekinnuma kinene nnyo kisinga Uganda owuli edduwa eyo tekisobola kuba nti kyabimu ebizibu ebiri byoyina wewe binyonyola abantu nga bali mu paaka babigonjoola bulungi nnyo okitegedde kitegeeza Allah munene okusinga ebizibu byo eddogo we bali kuliko just kyakulabirako ekyo woga nti nze bandoga nga weka amajinni 40,000 Allah munene okusinga 40,000 mugaye nti Allah ebyo byonna mbirabye naye gwe oli munene ate nze nsaba gwe nze gwe nsaba ate gwe osinga bino ebinene bintawaanya Allah sina ssente ate gwe oyina nze mpa kimugamba oveewo ogende ye Allah kyayagala gwe kumutegeeza kumulaba bulabi nti omukakasizza nti yakola ki yakamala byonna kati oli weyeebuuza n'agamba nti era waliwo omuntu ajja kati n'agamba nti abasamize bavuganyiza n'abasiraamu bakoze eki oteeka mu bokisi ebintu ebitenkanankana kisegedde buli bunyoomoofu ate kuno kukula wetuba tumaliza ejjuma tugamba nti Allahumma aizza al-islamu wal-muslimina wa adhilla shirika wal-mushrikin ai Allah beera ng'ositula obusiraamu n'abasiraamu banga lyonna Allah asigala ki Allah asigala asitula obusiraamu singa bukolebwa mu mbeera entuufu n'abasiraamu n'abasitula abamusinza mu butuufu wa adhilla shirika era obeerenga okkakkanya shiriki wal-mushrikin n'abakola shiriki obakakkanye buli bunyoomoofu buli wobuliraanya ku kino n'obugeraageranya obwongo bujja butawaanya so Allah teeka mu bwongo obwo nga munene ebbanga lyonna oyo mukyala tumugamba Allah musonyiyi eyo ebbaala gy'akolamu Allah agisinga obunene kitegedde ate Allah tasalwa kugamba nti ekyo ekibi ky'obadde okola nkikusangudde siga nti Allah alinayo bakatonda abagenda omwogerera laba abantu be watonda bakujeemera ali bwogu Allah ne bwasala omusango teri agenda mumubuuza Allah ne waga nti gwe ngenda kwokya teriyo bakatonda balaba bagenda muga ate oyo yokya waaki akikola bw'ati kati ebyo abiteeke mu bwongo amugaye nti asaale amugaye nti Allah mpa obulungamu kituufu nkola mu bbaala naye nsiibye ekiro ntambuza omwenge naye nsiibye Allah ajjamu obulungamu amiina nina omulala eyambuuzizza nti ekizibu kiba kituuka aba yeeteeseteese engoye ze zayambala si nnungi olwekyo kyeyatteeka mu bantu bw'atyo bw'afiiringa era n'essente ze bw'atyo bw'azifuna yayambalira obw'omusanga tosalowooza nti musiraamu naye ekizibu kiba kinaatera agula ddira ze ne shaliya ze entonotono n'afunayo n'eyayidi nanga naye tamanyi kimuliko kiba enkya bwe balangirira nti yidi aba yatandise dda okuteekateeka engoye ze n'agamba nti babagamba nti shaitani ba yasibiddwa ku njegere wolugisumulula naye bamusumululirako anti mwambala nti ye talinayo kyayinza kukola esswala yaŋŋambye aba azimala yezi 5
5 ne sunna zonna n'aziteekako. Eddiini agimanyi era ngambye yasomera mu ssomero ly'abasiraamu eddungi ezzibu lisaagala kwogera wano. Era naye angambye bwe kiba tekirimu ne bamujjukiza abajjukiza n'abagamba ngimanyi n'ogibasinga. Tubalina abwe batyo. Naye naŋŋamba awulira ayagala kukyuka naye ekisiibo kasita kiggwa bwe papa aba amanyi anaagenderayo bw'atyo ng'asaala ayambala bw'atyo naye mikwano gye aba takyabulendinga mu banne. Kati ensonga eziyinza okukyusa omuntu ziwerako mbaka yazituwa. Bwe oyagala kukola tawuba waliwo obulombolombo shurutu tawuba omuntu bw'akola naye akamu ku bbo kenyinza onnokolayo bakayita hijiril bi'a sayyi'a, okusenguka ekifo ekikyamu oba mubadde okolera ezambi eryo. Kantu ako kakulu nnyo. Omuntu asobola okuba nga yeerwanyeeko ye okukyusa naye nga environment temuganya. Mu Uganda kankubuulire nze njogera Uganda kuba gye mbaddemu ebbanga erisinga. Wallahi baagala okusinza Allah. Bw'osanga omuntu ayagala obusiraamu aba abwagala ddala kuba wallahi obusiraamu bunyuma. Okumanya obusiraamu bunyuma hatta n'abatali basiraamu batusanga nga bakusanga aga nnyumira ng'osaala ng'alaba tolina kibi kyokoze. Aya ekisibo ky'abasiraamu kinnyumira. Okumanya obusiraamu bunyumira n'abo abatabukola nga balaba bulabe. Naye singa akyogera bw'ati shaitani emukaba abalwanisa obusiraamu shaitani ekulinnyako neekulaga nti bali kye bakola kibi. Oli ogenda n'akadomola mu ttooyo okutawaaza kibi. Ye temulaga kibi kirimu naye mulaga kibi paka lwagenda ewa dokita n'amugamba nno olina obuwuka naye bwakuvudde mabega. Aga ekitegeeza abasiraamu bagenda n'akadomola lwa nsonga eno. Kati oyo yeetunulemu tugamba omuntu weetunulemu obulamu bwe fahasibu anfusahum yeetunulemu obulamu bwe yeekoleko self evaluation. Most of the things that we are not told by us nga tuli ku ssomero o self esteem self evaluation okuyiga gwe osobola kweyogerako otya. Abaasomera mu masomero gano agatali ga standard agatali ga international tebaabituwa ebyo. Self esteem osanga omwana ng'alina low self esteem teekirizaamu hala talina kyasobola kukola hala kwegamba tasobola nakweyanjula mu bantu. Bamugaa nti Shamimu yimirira awo weyanjulaga kati mbagambe ki yimirira obagambe erinnya lyange nze Shamimu Mayanja Zubeeda asisobodde byantalo nkola ki nkola ku Gibbs segedde gundi ye maama wange gundi ye taata wange neddira kino neddira ki. Usanga abantu migalo tebasobola kukikola neggwe olabanga akatini kyokka ye identity y'omuntu. Kati ekyo lwaki ngenzeeyo eyo oyo asooke yeetunulemu ye nga ye. Ebizibu byonna ebyandibadde ku muntu bisobola okugonjoolwa singa afuna self evaluation. Okwetunulamu maze wiiki mbadde nkola ki? Lwaki wiiki eno sibadde na ssente kubanga sirina kyenkoze kinfunisa ssente? Olabe nti ofunye solution. Lwaki abantu banvuma? Kubanga nange mbadde mbavuma. Lwaki banvuma? Kubanga neetadde mu kifaananyi ekinvumya. Self evaluation no kati wiiki ejja kankyuse sijja bavuma. Irugulanga lwe nkyukakyuka. Oyo lwaki ayambala bw'ati asoose n'agamba nti abantu bye bamumanyiira eno. Ka self evaluation ye eba erina omugamba asooka ave ku bantu adde ku ye. Mu Qur'an wetuba tusoma Allah waatuka ekiseera n'agamba nti bakola emirimu yurauna nnaasi nga baagala abantu babalabe. Eshegedde waliwo omuntu nga akola kabandabe. Waliwo omuntu nga ye Eva akolera mu bantu. Leka gwe kantule bulungi abantu tebandaba. Kambabuuzeeko tebagamba nti sirina mpisa. Tebagamba nti sirina nki. Ojja kufa. Paka wootuuka n'okula n'otegeera nti abantu tebakubeeranga nako gwe bulijjo baliko naye nga tebakuliiko. Bulijjo mmanyi abantu bandiko. Nti bulijjo tetukulaba. Bulijjo tetukulaba. Bulijjo yambala bw'otyo nti ekisooka omuntu asobola okwagala okulabisa abantu. Abantu nno bakoowa. Osobola okwambala obuntu bwe obumpi n'oyitawo n'odda eno naye kasita wayita wiiki baba tebakyabiriko. Baba balina ebizibu bingi. Kati oyo asooka atereeza ekyo
ekyokuba nti abantu bamumanyira mu ngoye ziri ategeere nti omuliro agenda gugendamu nga ye nejja nayiye nga ye n'omwoyo ayina gugwe nga ye fingerprint ayina yiye nga ye asooke yeefeeko nga ye yeekoleko nga ye manyi tuba tugamba omuntu okukyusa obulamu bwe sooka okyusa obubwo tosobola kubulwa kyakulya ate n'owa bantu beewaka kivula abasajja abamu asooka kulya mu ttawuni empuuta eka n'addayo nga kusi ayaze mumpeeko kati sikyalya naye nga yalidde edda kati bw'amala okutegeera ekyo then ategeere imaani ye yentono nayagala nnyo enjogera ya Sheikh Kiti yaga nti bwe tubeera mu Ramadhan obanga akyajinga eryanda Ramadhan Allah akwata shayatwini eno akulage nti buli kimu osobola okukikola olinyise ku imaani yo akulage nti omwoyo gwogwo gukyuka n'omutima gwogwo gukola ki gukyuka kyava akwata shayitwani eno ebadde kukema era kati tewali yeekwasa era buli musiraamu n'abadde akola ekibi asembezayo eri omwenge nasiibye sembezayo teri anywa n'abawala abamu akati abakola mu mabaala nga basiraamu aganze kisiibo sikola tubayina wano nina omukwano gwange muyimbi yaŋŋamba siyimba muswawu mwakimanyi booking zonna abagamba muzisike kalwaki bakimanyi ekyo nti shayitwani ne badde ekubuzaabuza gistadinge balako ennaku 3 oba 28 omanyi shayitwani ekuyitawa kati ababadde abenzi hatukisaga luli kibaki ekibadde kiyinzitanga bwabadde alabanga omulungi abadde ayagala omanyi obwavu buluma mu kisiibo naye nga tewali nnyo kyanjawo just kumisinga breakfast lunch naye obwavu ne buluma abantu ekyewuunyisa mu kisiibo bukuluma ng'oli eki oba ebi sibulukuka lyaddaako naye ne bukuluma ate omuntu n'omusanga yeetegeka nnyo n'apakira ebintu mukuŋŋaanya ebintu by'ekisiibo amenvu kedo amatooke biki n'omugamba nti zino ennaku ezisooka eno z'olyamu ennyo okusinga ekisiibo kuba ekisiibo mbuto tuzikendeeze obudde obusinga obungi tolya wakomye okulya ssaawa 10 oba 11 ogenda kuddamu ku emu you have spent 12 hours nga tolya naye wali obeera ku 24 hours omuntu asobola okulya 24 hours oyagala okuŋŋamba nti alya 24 hours asinga alya 8 hours alya 8 hours owa 8 hours amusinga kati ekyo understanding nti obwavu bukulumeko omanye nti neewatali byakulya nti kyeweetaaga ennyo mu bulamu si bino byolabako era obwavu buluma abantu bizinesi esinga zeekwata kazibe zammwe zino zeekwata kiraga omuntu nti obwavu ne bubaawo yasigala ng'okyali mulamu binnyo bekiyigira mu kisiibo imaani y'omuntu erinnye adde eri Allah ekisiibo n'omulimu gwakyo omukulu omuntu alabe enjala bweruma abaddwalwadde yejjanjabe ekisinga obukulu kujjanjaba n'abantu kwaba sisuubira nti muntu alina sukaali nti asiiba Ramadhan n'asigala ng'akyalina sukaali okuleka nga ya escalatinga niwe aba akyali mu ali stages entono nnyo aba yadduse dda sukaali alusa zisobola okuwona teweewuunya lwaki abantu abalina alusa mu kisibo tezibaluma okubula okubatta bw'oba olina alusaazi kiri munasonyiwa kyogero naye tebaagala kwogera bibaluma bw'oba olina alusaazi nga mu kisibo tezikuluma nga kiba kyakaggwa wiiki esooka ne zikutandika mu sitati saba Allah bakujjanjaba amagini ng'olina alusaazi naye nga mu kisiibo weewaana tezinnuma ansiiba ne mmalako naye mba naakakivaamu ne zinnuma genda osabe Allah bakujjanjaba amagini saba Allah amagini agaliko gakkirize ojjanjabwe ate bwe zibanga ne mu kisiibo zikuluma buba bulwadde genda mu ddwaliro gendera ddala mu ddwaliro naye ziri zeggambye zikuleka mu kisiibo mbawulira nti zezo ate nakimazeeko bulungi shayatini Allah aba agisibye neekulumya alusa aba agisibye kati wali n'agita neezaanikira bwe yakoma kati wali onobeera ku ddagala ate nendigaana okuwona banzijanjaba ekipayiroli yagaana okuwona notandika n'okweguza obulwadde ezaalusa bulwadde bwange togula bulwadde obulwadde bwange obulwadde bwakika alusa bulwadde bwakika twazimanyira alusa teziwona wallahi ziwona olunga oliaga ati alusa teziwona ziwona gye balina abasawo bagamba munne
H pylori tawona muganda wange awona just adda buzzi omuntu addamu buzzi kola bimulwaza ekyo kuba H pylori yezira bukyafu kulira ku mmere yasuzeewo kukuba kiisi bantu balina H pylori gozo lwaki malaya tezaagala nnyo kiisi ojja mulwaza H pylori jamulwaza olubuto abantu tebasenya. Njagala kuta omukulu naye saagala mutanga simubuuzizza ku mboozi ya mwana. Tulina omwana gwe twafiiriddwa mu ggwanga, omwana wa bulenzi. Saagala kukijjawo yadde kiwoomereza nti yafudde mu bwenzi. Naye taata ye yamusse. Eggwanga lyayawuddemu dda. Waliwo abagamba nti taata kye yakoze kirungi, waliwo abagamba nti nedda taata asibwe era akwatibwe. Ndabyeko baserebu ab'enjawulo bataddeyo posts nga basaba gavumenti etwale taata ate aweebwe ekibonerezo ekisingayo okubeera ekikambwe. Ekikambwe kitya? Kye simanyi naye basabye aweebwe ekibonerezo ekisingayo okuba ekikambwe, abalala bakole ki? Balabire ku taata. Kati tunyonyole sekita ki? Taata kye yakoze ekyokutta ekisookera ddala. Taata kye yakoze ekyowangabi. Yasse Wangabi. Wangabi munnange. Yabadde matovu. Taata kisookera ddala omutalekerawo bwenzi ab'engabi mujja fiira mu bwenzi. Ababaddewo ku mwami gwe nawulidde ku kyalo yagambye bagezezzaako nnyo okulaba nti bataasa taata, like bajjako taata omwana like bagenza omujjayo ogukomekeredde nga balaba omwana yeesika. Yamukubye amabulooka n'amukuba emiggo ng'ate amusibye emikono. Ekikolwa kya taata kuba taata aludde ng'awoninga omulenzi oyo era n'amutwalako ne ku LC. Ekikolwa kya taata tekyalesse bantu kyekimu. Ne maama omuvubuka muwuliddeko ng'ayogera nga ye agamba omwana wange yatutte kamuli ka Valentine okkawaani munne si ekyo gye kyamugwiriddeko. So oli muzadde Mawulana, gwe ng'omuzadde oteesa ki ku kintu ekyo? Ekisooka mu byonna kye tulina owandiika wansi, mu byonna omutwe omukulu kye tulina okuwandiika era ng'omusango weeguli, taata yaviiriddeko okufa kw'omuvubuka, ogwo gw'omusango weeguli. Ne mu ddiini weeguli, omusaayi gw'omuntu tegumala gayiikibwa bwe gutyo. Bwe guba gwa kuyiika mu Busiraamu tugoberera emitendera. Taata buli muntu kyakunnyonnyola abagamba nti abagenda ku sayidi ya taata batuufu emirundi 100 n'abagenda ku sayidi y'omwana batuufu naye batuufuko okukka wansi, levels ezaawukana. Abantu bonna batuufu naye levels ezaawukana okusinziira ku kunnyonnyola okwange kwe ngenda okunnyonnyola. Ekisooka taata yabadde yeetaaga before nga byonna byonna bituukawo omusomo gw'okusala obusungu. Yes. Gumu. Omusomo gw'okukola ki? Gw'okusala obusungu ogwo musomo mukulu nnyo. Okitegedde? Okusala obusungu yalina okubeera ng'asomesebwa before byonna byonna nga tebinatuukawo emabega singa yafuna chance nti omuntu w'onyiiga obusungu buli amagezi. Oba tokyategeera. Twawuleko abagamba bamugambye lekerawo n'agamba ononfa naye nga buli obusungu first of all owulira omuliro muli munda, sitaani yebe ekukumamu kyova olaba omuyomba n'omuntu ne muvaawo kaakaseera sitaani esigala ekukumiramu omuliro, tomuvumye katwako. Akumanyidde nnyo. Gayo omugambe ne kino akumanyidde nnyo. Era taata yakubye ekyensuubi yakubye nga yeetooloola agamba omwana ono ammanyira namugaana okudda wano. N'agenda Shaitaani neddamu nemukuba akaama mu nnyumba eyiyo gye wazimba. N'agenda n'amulekamu n'adda. Shaitaani era emugamba nga ali ku muwala we ow'emyaka 14. N'agenda yabadde asobola omusonyiwa naye nga Shaitaani emuliko emugamba mu nnyumba eyiyo wamusonyiwa n'omusonyiwa ogwasooka naye era n'adda. Okitegedde? Kati bonna buli omu yaleetedde munno obuzibu. Omwana ekisooka yaleetedde taata obuzibu. Omulenzi yaleetedde taata ono obuzibu. Singa bakugamba nti awo ennyumba eyo olaba there is no trespassing,
amateeka munnaye gakola. Taata yabadde omuwala we yasanze omulenzi mu nnyumba yabadde asobola omubalaka emisango ng'ena. Era singa kati omulenzi yafudde singa ali mu kkomera. First of all, bagamba yali yajja ewaka n'abeerawo mwezi mulamba. Kitegeeza omuwala abadde amukozesa yadde wa myaka 15. Temusobola muntu ne mu shopping nga bwe mukola ki? Okitegeera? Ogwo gumu. Ne bakusangawo nnyini maka, semaka, you have done trespass. Okitegeedde? On top of that, n'olaba nga tekikumaze nodda. Ku Valentine oleeta akaki? Akamuli. Kati omulenzi n'aleetera taata obuzibu gy'emisango gye tumubalako. Okitegeedde? Manyi waliwo weesuula mu buzibu. Nga naawe okola ki? Shaitani bulisayo kutuma. Taata ekyo yakikozesezza busungu kye tuyinza okwogera. Ekisooka ye muzadde. Yes. Naye teyandiyagadde kuba mwana kufa. Naye olw'obusungu, wallahi obusungu buli amagezi. Tebabanga akulimba yenna nti nze nabadde nnyiize naye nga ntegeera. Nedda. Kati era balina kuvunaana busungu buli. Kuba naye muzadde alina omwana. Ate omwana wajja tukiseera ayagala ofumbirwa. Naye yabazeebazeemu obusente bambi bw'abadde aweereza. N'abalamu n'ebbanga lyawoningidde omuvubuka. Gyawoningidde omuvubuka. Kati taata ekyata ekimutadde mu trap. Waliwo okumanya kwataafuna. Kuva luli ku ntandikwa bwe kyatandikira. Kuva emabega kyataafuna. Omulenzi ono defense bwe baamugambira nti todda. Taata yali agenda ku poliisi n'akola n'afayiringa omusango gwa trespass. Omuvubuka ono atrespassing n'ajjewa ewange. Ne bamuyita ku poliisi ne bamuteekako ekipaluwa ekya no trespass. Naye amateeka gano bamala kusiba n'ogayiga nga malungi. Ne bamuteekako ekipapula kya no trespass. Yali asobola n'okuteekako omwana we, omanyi abazadde tebakimanyi nti omwana we osobola omuteekako olukomera. Dutya. Osobola okugenda mu kkooti n'ekuwa ekibaluwa ng'omulenzi oli tasemberera ono meters 10. Ffe bakitukola abazadde. Ne bagamba nti abaana bo kati oli mulabe gye bali. Tolina basemberera meters 2. Ne bw'oba balabako balengereko eri ekipapula ekiva mu kkooti bajja bakuleeta obabuuzeeko lwaki wali oyagala batta. Era abantu tebabimanyi okumanya okuva obuzibu. Nze nkizudde ono agenda kwonoona muwala wange. Nsobola okuddukira mu kkooti. Mutaddeko ekipapula. Bwe musanga nga ali kumpi meters 10, omusango ngenda gwongerayo. Ne bwe mulaba bulabi. Omanyi ekibonerezo ky'obwenzi mu Busiraamu. Ekyabenzi nga tumaze okukuba kibooko. Singa ozuulibwa nti oli wa mbooko 10 ne zikulya bwe cwa ne zigwayo. Tubaawula. Omuwala agenda kubeera kisolo. Omulenzi ng'awangaalira busiya. Ne tubaawula ebifo obutaddamu yadde okwesisinkana okugwa mu nsobi eno. Olabye okutangira okwo. Oba omuwala agenda beera ggulu, omulenzi abeere Tanzania. Tuteekawo distance yonna ebyo badde ng'ekizampo. Tuteekawo distance eno empanvu. Kati mu ground eno kye ngamba nti ground biralamu. Taata ye kyeyandikoze ekitandi mutuusiza ku mbeera eyo. Oba oli awo yandigenze mu kkooti. N'asaba olupapula nti muwala wange akyali muto. Naye omulenzi ono saagala musiba. Okitegeera? Njagala wabeerewo restriction order nga tamusemberera. Bwenziramu ne musanga amusemberedde oba okiwe omulamuzi mumusibe ebbanga bwe lityo oba muwe ekibonerezo bwe kiti. Kuba nze nzaala omuwala. Kati ebinamera tebyakolebwa ku taata. Ensobi zaakuyigamu. Naye tesobola twala sayidi. Nze nganze naye omuntu wadde bwetwala sayidi ye mu mutima kuba tojja kugenda mu mitima gy'abantu ng'osokoolamu sayidi gy'eri omuzadde anyiize olwa ssente za fees. Fees zeekuzeego by'abantu abamu zaatusibya nako. Okitegeera kati nze ng'oŋŋamba ng'ekyo ng'ova eri ng'oŋŋamba ku muwala wange nkusanze omwonoona nange nkugirayo akatambi nga bantwala. Naye olaba kankutte. Naye bansibako ddala mwana ono. Kankutte mu bulungi. So buli atwala. Ensi yonna n'eryoka entenda nga taata atalina buvunaanyizibwa. Sente nze nzisasula mu kkooti. Nze gw'oliho. Kati taata ng'oyo. Ate bagaye taata abadde ayita mu buvubi. Ekisooka maama yagenda. Ebweru. Abadde aweereza akasente. Ate omuvubuka yessizza.
Omuvubuka yaleetedde taata okukola omusango omunene. Ate omuwala ye. Omuwala omuwala tumuvunaana kuba bakwana mukwane si yeekwana. Mpozi nga yakwana omulenzi. So tavunaanibwa kuba nti omuwala tasobola kuvunaanibwa kuba omuwala obwongo bwe ng'akyali muto akula awo wonna. Ekijja buli vagin nnyo nti ekijja kye kigendamu. Era abazadde kino bakimanye. Teweesimbangawo n'ogaa nti omwana wange agudde mu mukwano kamunnyonnyola ebigambo anaabitegeera. Biyita wano weswi. Muntu ali mulavu ye tebamunnyonnyola. Ate naddala nga muntu katoyo omuwala tosobola. Kubanga omwana omuto ng'oyo akola ekintu ky'otasuubira. Bulungi nnyo. Ekitubadde tekisuubira. Mbu omulenzi omuwala omutaata bwe yazze ate omwana akweka omulenzi wansi w'ekitanda mu nnyumba ya taata. Waliwo abaanenyezza taata olw'obutakuza bulungi muwala we. Babadde baagala amukuza atya nga tabeerawo. Father is not around. Father is looking for money for these people to survive. But in the due case of surviving, omuwala naye taata talina byateeka mu omanyi kankubuulire ground birala nekye tusomesa ekituufu kirala. Tolaba omwana katugamba omwana owa nasale waliwo abakivuumirira. Omwana owa nasale talina kugenda ku ssomero ku ssaawa ku makya ssaawa 11 vaani etuuka ssaawa 10. Omwana we banamukima ku emu ku ssomero agenda tuuka ku 4. Ground birala. Okitegedde? Ne bye twagala birala. Kyoyagala kituufu kirala. Gwe weesike kyosomesa kituufu. Nga kyosomesa wallahi kituufu. Naye ku ground kirala. Omuzadde ono gw'ogamba naye kennyini akeera kuva waka kuba kati ensi yatabuka. Omukyala akolera mu Owino emmotoka ey'amatooke ejja ssaawa 9 oba ey'obummonde oba eya bbiriŋŋanya naye ekisinga omumaatha bulungi nnyo ave waka ssaawa 10 talinaawo mukozi kyovula abakeera bakuba bwana zukuka pya yambala pa embeera emunyigiriza. Era bamaama abo oluusi bakuza nnyo abaana nga obusungu bungi. Buli kimu kimunyiiza. Kitegedde? Ate bw'ajja okuguza ennyaanya atayagala omusalireko ate akoze roosi kwega n'alaba obusungu n'atunula akaana ke n'akasaasira n'awulira obusungu buli kimu kimunyiiza. N'awulira ng'obusungu alina bussa ku ki. Era ngamba nnyo abaana nti nina bye njogera nabo. Maama we aba yakukuza ng'alina obusungu. Bw'akuwulira kayisitole nga katonotono funa waazi omusonyiwe. Mama waakunnyonnyola nti mwana wange nali nkola obeerewo kuba wallahi okuba obudde butonoko. Abakyala kino yali Allah yali yakiwa abasajja. Fe abasajja tusobola okubeera awo ne tufuna ebitubuzaabuza bingi. Kankuwa ekimu ku kibuzaabuza abasajja. Nze ssente zisobola okumbula nga ntudde ku dduuka ly'ebyamasannyalaze. Naye nga eri opposite waliyo ekikyala kyaja ati yadde si kyange. Naye nenkitunulatunulako ne ŋŋamba wallahi alhamdulillah mashallah Allah yatonda ekikazi ekyo. Gwe tokirina omukazi. Gwe okwegombaako kutono. Era kizibu okusanga omukazi ow'akatale oyo nga yeegomba. Fe abasajja naye tubeerawo yoga bannaye omukazi ayambadde bulungi kikumala okutwala ebirowoozo okujja ku bino by'olowooza tolinaamu ssente. Gwe ky'otayina. Gwe ennaku bwekuluma eva ku makya era omukyalo omusanga paka lwaggula kakasente kabuze nze nazivudde nako simanyira kyakola bannaye era abakyala bangi bagudde mu nsobi sente kasa ku makya zitagalamu bwe ziti olweggulo bugenda otuuka olweggulo nga bwe kye bamugamba akkiriza bukkiriza naye fe abasajja zisobola obula ku makya noga wallahi nkyalimu mu kibuga wallahi nkyalimu ati sinfuna gwenziba ati sinfuna gwensaba ng'okyalimu nezibula noga kati ngenda balimba ewaka ekyo Allah yakituwa noga mufumba amazzi awo mufumba amazzi noga bufumbisa ku ssaawa 2 nojja 6 mwebase dda nabagaye mufumba amazzi mwebase nadda naye nga tolina kyoleese omukazi n'akitegeera okitegeera obuvunaanyizibwa Allah yabuteeka mu basajja bo basobola obugumiikiriza naye gwe katidi omukyala katini nnyo kakuyigula bwe kati kakumaliza kakusudde mu bwenzi. Omukyala just shortage ya mitwalo 2 mu business emumalako gwe rent ayinza okutta naye walala omusajja yeetuga olwa rent. Omusajja asobola okugenda nannyonnyola landlord era tumanyi kye tutwogera oli musajja munnange wallahi Drake Lubega oli musajja munnange rent ambuzi. Ate bwe twogera musajja ku musajja akiwuliriza naye wojjaga kakati omukazi ng'atandika okaba naye renti abuuze naawe obiraba
nga shaitani erinnya omusajja ng'omusajja agamba ekyoyina kye kikutaasa. Shaitani tandikira shaitani kasitandika ekigambo ekyo mukyoyina kye kikutaasa ng'omukazi kati gwe kikyoyagala ekikutaasa bannaaye gwe weetunulemu kiki kyolina kikyoyina gwe olaba era omusajja akugamba nze nina kyoyagala naawe olina kyenjagala bannaaye musajja gwe Lawrence kiki kyoyagala kati oli muntu mukulu gwe mufumbo naye bamale kunnyonnyola ebigambo bagamba okutwala abakazi mu bwenzi. Oli muntu mukulu biba bitono kati omukazi agenda obalabalamu nga kineena agenda kunaaba bunaabi agenda eka bwe kiggwa naye ng'agenze n'emitwalo 5 ng'alaba kitono ng'olwo omukazi wattu atandika osseerera ate kasaabeera nga atandise osseerera n'abeera n'abasajja bangi obwongo bugenda buvaako omusajja kakazi kasaabeera n'abasajja bangi nabugenda bw'abeera single mother ng'obusungu abuzza ku baana zuukuka papa waliwo omukazi gw'osanga ewaka ng'akuba omwana nga buli kimu akimukubira lwaki otunula ku siiringi tunula wansi TV ng'ogirabye ennyo lwaki olaba kokomeroni nywa caayi mumaleemu bw'otamumalamu lutalo bw'omumalamu lutalo ojjukira ebiseera kyabakazi abaakuzanga abaana kyamunywera ku speed boat yo papa kimu kikkubya bazadde bedda bw'okaaba ennyo kikkubya bw'osirika lwaki tokaaba oyagala kunkuba okitegeera kati obwo busungu bw'abakyala twabukola ki twabutegeera tugamba abantu nti maama wo aba yagize kyova olaba yatuwayo omusomo gw'abamaama nina comments z'abaana abakoowa bamaama baabwe mbeegayiridde nze ku muzadde nkimanyi waliwo kyetugamba waliwo mu Luganda kyebagamba nti omuzadde tasobya naye that comes along ng'omuntu akola kyetuyita waliwo okusiima mu luzungu wallahi ekigambo nkyerabidde naye yakijjukira waliwo omuntu ebintu byakukolera nga byasiiringa n'ebibi byagenda okukolera gwe gwetaaga musomo mulamba kizibu nnyo kakonako obukonyi ne bategeera abaana bawe nina comments ez'ekyo kyokka naye nga kyebasooka bokukulembeza sanyuma abazadde bo kyonna kye baakola ne waba yakusuula mu ttooyi mpozi nga takwagala gye bali abazadde abataagala baana bangi gye bali abazadde abaloga abaana gye bali abazadde abatta abaana Maulana nga tumaliriza igwe ne bakuwayo chance oyogerako ne taata ono singa aba akwatiddwa ne bakuwayo chance eyogerako naye oyinza mumugamba musonyiwa olw'obusungu bwe yakozesezza ne mmuwa ekibonerezo ekisaamusaamu era nsayidinga n'abagamba nti aweebwa ekibonerezo ekisaamusaamu kuba kye yakoze nze mba nkiyita manslaughter yasse mu butali bugendere singa ayagadde kutta yandiggyeyo mbazzi n'amukuba ku mutwe oba oliawo nze nga nze ekitegeera yandiweerebbwa ekibonerezo ekisaamusaamu naye waliwo n'abagamba not omwana wa munno kaswiti obuswiti teyabulumbye eri ewaabwe aliwo naye yagambye Pastor Bugingo yagambye yasse omwana omulenzi kyokka n'atatta wuwe ate wuwe yadduse abantu bamanye bagoberere story bategeere kino bwe bati waliwo omukwano gweyo Martin yalese story yagambye nti oyo yagendayo n'amalayo omwezi oyo omwami akonno kamanyiro muganda kanene ate naye maama wa omulenzi yenga amanyi omwana wa asula abakazi abazadde bava ku baana abazadde kasita baana batuuka mu myaka 15 babavaako babaviirako ddala wonna wonna buli kyalimba anti abazadde simanyi omwana aba akuze ku myaka 15 generation yaffe nkoowu buli kimu baakikoowa wallahi kizibu okusanga omuzadde abuulirira omwana mu kifo ky'omubuulira amubuulira alaali waliwo omuzadde omwana we yagenda mu nsonga yamugaba ebigambo bitono nnyo omusajja wakukwatirako ofuna lubuto nze nkumaze okiraba abazadde bakoowu omusajja wakukwatirako bw'ati oli lubuto nze nkumaze sikuzzaako so abantu bakoowu naye olw'embeera nti ssente zitututte nnyo ge mazima n'ebitwala bingi eno batubba so ne tumaliriza nga buli kimu kitwekutte so Maulana ntugenda musaba nga mpaka ekisibo kinaggwako atuweeyo
akadde kubanga iyo topiki y'abamaama ayinza ogituwa ennaku nga 2. Comments ngenda kuzija nazo kuba nina weeziti ez'abamaama. Tubeere nga ate twogerako ku bazadde. Tomanya tujja tandikira na kwa Irene Nambiru. Tomanya munnange oyinza okuba Allah ayinza okukusaasira ng'ayisa ku Mawulana n'osonyiwa maama wo ne mudda mu good terms. Tujja funa akakiiko katuuze Irene Nambiru ne maama we. Inshallah. Ebisigadde first of all history bamwerabire. Tusigaze ekintu kimu nti yazaalibwa. Irene Nambiru has a scar here. It is an umbilical cord. Eske eraga nti yava maama we. Kintu kantu kano kakulu nnyo. Tusobola osinziira ne tugamba nti Irene sikeeyo bw'ogiraba osobola okubanga bino byonna by'okuze tolabawo ofaanana maama wo naye tunuulira enkovu eno waliko ekiseera ng'omukyalo oyo yakufiidinga era nga bw'atanywa buugi naawe mu lubuto ofa. Teyakikola lwakuba nti teyalina option endala ne Allah kye yamusalirawo nti waliko ekiseera nga mu lubuto lwo manyi kyetunulira nga ofulumye mu lubuto lwo ng'ono bw'atalya paani ate nga gwe mumusaba. Kwaliwo abaana abeera mu lubuto ng'ayagala paani kazi n'aganja eya paani era n'atambula maama wa Irene n'agenda n'alya paani. Waliko ekiseera nga omukyalo ono akola ebintu gwe by'otasobola kukola naye nga ye yabikolanga. Olw'okusinziira ku ekyo teri kibi mu nsi bulamu bw'ensi eno kye batasonyiwa. Irene tereeza ensonga ze ne maama wo mpolampola weerowooza emu ne giba emyaka 10 muddewo mubeere nga muli bwe muti. Amiina. So musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.